tebakyagoberera nkola ey'okwewala ekirwadde ekisennyiga omukambwe. Naddala mu butagoberera bambala obukookolo, olaba nti bambala naye tonsemberera. Wogenda kati okwanjula kumpi kwazzeeyo nga bwe kwali, embaga zazzeeyo nga bwe zaali, amabaala naddala ag'omu byalo ogenda n'ogoberera n'osanga nga amabaala gakola mpaka ssaawa 6 ez'ekiro n'okweyongerayo, naye nga obuzito buno bwonna tebulina kuyimirira ku security, kubanga kitwaliramu buli munnayuganda, buli kitongole, kakibeere ab'obutale, kakibeere ab'amalwaliro n'okweyongerayo. Twagezaako nnyo okuteekamu amaanyi amayitirivu g'okukwata abantu. Twatwalako abantu 4,000 wano ekitalya, naye era abantu tebaayiga. So kino kiba kiraga nti twagala tuveeyo ng'ebitongole byonna ebirina akakwate mu kaweefube w'okulwanyisa ssenyiga omukambwe, ate tuddemu okubuulirira bannayuganda obulabe obuliwo olw'ekirwadde kino, naye nga abantu already bakoowu. Ne bw'omukwata oddamu, tukutte aba boodabooda naye era enkya osanga bali mu kkubo, tukutte ab'emmotoka naye era enkya osanga ssaawa 3 emmotoka zikyali mu kkubo. Twagezaako okuteeka aba military n'aba FFU okutaayiza abatalina masiki, era nakati abantu batambula ne masiki mu nsawo. So kiri mu nneeyisa ya buli muntu, kyovudde olaba kikulu nnyo okuvunaanyiza obuteeka ku buli munnayuganda agezeeko okulaba nga agoberera enkola okwetaasa n'okutaasa bannayuganda. Mwebale, katufune aba CID.